Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira Ministry yaabwe y'ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono bubadde bukola butaweera okuzzaawo amasiro g'e Kasubi era nga bwe twogerera ng'omulimu guno gunaatera okuggyibwako engalo. Bwe twogerera ng'omubaka wa Japan mu UNESCO His Excellency Kano Takehiro alambudde amasiro gano era alambuziddwa ennyumba ya muzibwa Zaalampanga omuterekeddwa bassekabaka ba Buganda wamu n'ebifo ebirala ebikulu mu masiro gano. Oluvannyuma lw'okulambuzibwa amasiro gano, Ambassador Kano Takehiro atendereza Obwakabaka bwa Buganda olw'omulimu gwe bukoze mu kuzzaawo amasiro g'e Kasubi. Kyagambye nti kyakulabirako ky'amaanyi mu nsi yonna era gasoosowaziddwa nnyo mu kitongole kya UNESCO ne gavumenti ya Japan ng'ebifo ebirina okukulaakulanyizibwa kubanga kyakuyigirako mu bukulembeze obw'ensikirano. The Kasubi tombs were removed from the list of the World Heritage in Danger 2 years ago. We are very pleased to note. And it is a very, very significant milestone that deserves to be celebrated. Kano yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda okukwatagana ne UNESCO ssaako ne gavumenti eya wakati mu kuzzaawo omulimu ogw'omuwendo nga kati amasiro gaggyibwako ku lukalala lwa World Heritage Organization ku bifo by'obuwangwa ebyali mu Katyabaga. Upon this important achievement, we really look forward to continue the collaboration to preserve this precious cultural heritage for all of us. Rose Angoye nga yesaba muwandiisi wa UNESCO asabye Obwakabaka okuggulawo amasiro mu butongole ng'agamba nti bingi ebikoleddwa nga n'ennono y'ekitundu ekuumiddwa. Ceremony in our time we celebrate it and we document that we are done, because what I see coming next is there's other interest that is coming next with the visit of our ambassador. Perhaps he will share. So let's close one chapter and open another. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono era nga yavunaanyizibwa ku by'obulambuzi Oweekitiibwa Anthony Wamala agumizza Obuganda ng'amasiro gano bwe gagenda okuggulibwawo mu bwangu ddala nga Kabaka asiimye kuba buli kyonna ekyetaagisibwa kimaze okuggwa. Asiime ekifo kino kiggulwewo, ekyamazima kiwedde tulinda bulinzi kusima kwa Ssaabasajja tukiggule. Oweekitiibwa Wamala alaze Obuganda engeri gye bwetegekeddemu ebizibu ng'omuliro singa guddamu okukwata mu masiro era alagiddwa enkozesa y'ebyuma ebizikiza omuliro. Ssenkulu wa Buganda Heritage and Tourism Board Najibu Nsubuga agamba nti okuva lwe babakwasa amasiro bo beeteefuteefu okwaniriza abalambuzi mu ggwanga bw'atyo n'akoowoola abantu bonna okulaba nga bagalambula. Ekifo kino kiri mu bifo eby'ennono ku mutendera gw'ensi yonna. Era nga tusuubira nti abantu bangi okuva mu bitongole by'enjawulo, okuva mu mawanga ag'enjawulo n'okuva mu Uganda ne Africa bonna bajja kujja batwegatteko ng'ekifo kino kiggulwawo mu butongole mu kiseera ekitali kyawala. Mu kiseera kino abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abantu okwetooloola ensi yonna basobola okujja mu masiro ga Bassekabaka wano okulaba ebigenda mu maaso era weetuli okubaaniriza bonna abali abaagala okujja okulambula amasiro gano mu ngeri y'okwegezaamu mwe tuli tukola era tubaaniriza nnyo. Karonna Kibuule yabaddeyo ku Delta TV ya Masukkulumu.